Ekigudde ku Palaso bambi embeera y'ennyamiza. Fiki Gaza kyamukoze Palaso alifa yevuma okuyamba abantu obulamu bwe bwonna. Nainka nkulage katambi ninga nkusaba subscribinga gwatanaba nawe atanalikinga video gena maaso bwoti obiringa ojimpeera like. Eyange njesasulira wadde toyi kati gokere ku machovu me nyumba yange toyi ngate njesasulira kadi gladiator mulete kunze goli kumanya oli musiru kadi kankubulire amagezi goyina wenkana kapere gwa magezi goyina mwenkana kanane kapere no mwana wakusinga amagezi kati labayo tugenda bakuba tukuwoyo Ivan Kira tukube buno budogo wontu bosindikira nawe nkukube embalabe ziwone ngena kukuba embalabe ziwone ngenda kukuba embalabe ziwone ngenda kukuba nkuonye embalabe ngenda kukuba nkuonye embalabe bamwe byo kusitula ebyuma gwe bino si bya byuma anko gwe anko pipa ine chigambo anko pipa uyosi mind ine chigambo anko pimpo this is how we do it anakuchawa anko sakuwa kubina anko zandi musajja muno baba gwebera nabo nawe nze siri mutabaniwo bombo klatero ya babati bwa ebyo wali ongamba mwana ebyo wali ongamba bya babati sibikola tovana kudukako bombo klat wangambe chagobya mu America kuyaba no naye kati eno simanyi kigenda kugobyayo dabayo gwe wanyereka datano ate kati gwe Mr. People ekifana njagala chachi nina kifana ine ba Diamond Platinum kale akade gwe nkwaga zaki nina kifana ine alien skin gwe nkwaga zaki nina kifana ine alien gwe nkwaga zaki nina kifana ine alien gwe nkwaga zaki anko oli musajja mukuru onsinga emyaka naye totegeera nawe kakana gwe tontumira abantu kunvuma omusana mungi obwavu bungi tosindikira bayaye kunvuma gwe beereyo bibyo gukoche mu bina nange gunjoche ochegede naffe twaliko abato kali kyo gamba Chechi anko mwana chiri mukunsekerera we anko sekera byo seka bino bisibya kuseka Lwachi wanzijayo mangu eruzira wagamba wabanzijayo mangu wanzija mukomera nga nkyali wanga wabagamba wanzijayo mukomera wanzija mukomera baba etosobalira ku simu yange sebe sibikola nze ni muntu w'abakyala agoze ni muntu w'abakyala mwana totola na mugaza tano zo sikola bya busiyazi tano wange ulira bazawo nabagamba bayine emize ulira nitwo chiwonye gwe anko no munange embeera yo bweyimiridde saidi zeeyo omukulu gova okulaba mu katambyako ye mukulu Fiki Gaza nga alya obuuka atabukidde omuyimbi Palaso amugambye sikwatako bwe nakwatako nja kukuba embalabe ziwone yembera bwetyo abwekyayimiridde wetwogerera essaawa eno akusaidi eya Palaso yo musajja wattu ali mu kubeera nga yeevuma okuyamba abantu era nkiwa mu bulamu bwe bwonna obusigalidde tagenda kubeera nga addamu kuyamba abantu egyo buvuddeko emabega kaawo yagambye takyetaaga muyimbi yenna ku studio ye bino ebyabayimbi bibadde bagenda ku studio ye mbu bagenze kukiringa bagenze simanya kumulabako
kumbe bazze kusaba buyambi mu ngeri emu oba endala naye n'abakwatirwa ekisa n'akomekkereza ng'abayambye. Yagambye ekyamazima takyetaaga bayimbi ku studio ye kubanga yazudde nti abayimbi tebasiima ate omuyimbi essaawa yonna yonna akyuka. Ndowooza ekyamuleetedde okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo kwe kubeera nti omuvubuka oyo Fiki Gaza ali mu kweyisa mu mbeera gye yeeyisaamu essaawa zino. Fiki Gaza abadde nfanfe nnyo ow'omukulu Pallaso. Fiki Gaza abadde kyaliwa Pallaso nnyo nga bw'okiwulira, era Pallaso mu video gye twasembayo okulaba yatugamba nti ye yaleeta Fiki Gaza ffenna okubeera nga tumumanya. Vidiyo ezasooka zonna ze yakola omukulu Pallaso ye yazisasulira Fiki Gaza, ne collaboration yonna gye yasooka okubeera nga afuna eya Banana mugijjukira bulungi oluyimba olwa Banana Fiki Gaza lwe yayimba ne Chameleone. Pallaso yatutegeezezza nti ekyamazima ye yaperereza Chameleone n'amugamba nti omwana ono mumpeere kolabo. Kyalina kirabo ekya birthday ye, yali birthday ya Pallaso. Chameleone n'ambuuza ddala kiki kyensobola okubeera nga nkuwa ku lunaku luno olw'amazaalibwa go. Mbu Pallaso n'agamba nkolera ekintu kimu, omwana ono Fiki Gaza mumpeere kolabo naye asobole okubeera nga asituka. Bw'atyo era Chameleone yagenda maaso n'atuukiriza okusaba kwa Pallaso, omwana n'amuwa kolabo eya Banana. Era oluyimba olwakuba ennyo n'amwongera n'oluyimba olwokubiri, era nga ze nnyimba ezasinga okubeera nga azireetera omukulu ono Fiki Gaza okubeera nga amanyika. Naye omusajja yategeezezza, Pallaso yategeezezza nti kyamazima tannaba kutegeera nsonga ki ereetedde mukulu Fiki Gaza kutuuka kukyuka ku ssa lino n'atuuka n'okubeera nga akola zi vidiyo ezimuvuma. Yagamba tamanyi lwaki musajja ono yakyuse nnyo kutuuka ku ssa lino, kubanga okusinziira ku ngeri gye yamubeererawo abadde tasuubira muvubuka nga Fiki Gaza kumuvaamu. Abadde tasuubira muvubuka nga Fiki Gaza kutandika kumuvuma bivumo bye muva okubeera nga bwe mutyo muwulira mu katambi ako. Wetuugirira ye Pallaso essaawa eno yeevuma okubeera nga ayamba abantu, era sikiwa nti aliddamu okuyamba upcoming yenna, sikiwa nti aliddamu okuyamba omuyimbi yenna. In fact n'akabonero akalaga nti tagenda kuddamu kuyamba kwe kubeera nti yagobye buli upcoming, buli muyimbi abadde azungira ku studio ye. Waba yabagobye bw'atyo, ekyo kyeraga lwatu nti tagenda kubeera nga addamu kuyamba muyimbi yenna. Naye nga yembera bwetyo bwe kyayimiridde, genda mu comment section obeere nga bwotyo naawe ompa endowooza yo ddala mu nsonga eno ani musobya. Fiki Gaza essaawa eno ali mu kwerekeza ebigambo ng'abiweereza omukulu Pallaso. Kyokka ffenna tukimanyi Pallaso kyo ekyamazima yamubeererawo, era y'omu ku bantu abaamuleeta ku ssiini, y'omu ku bantu abaamussaamu ssente, n'okubeera nga Fiki Gaza ku luno alinako ku linnya ettonotono lyalinawo. Kaakati nno n'ekisinga okumalamu amaanyi kwe kubeera nga omukulu Pallaso alina show mu mwezi ogwokutaano ku ddeeti y'emu n'omukulu Fiki Gaza, era naye yategeseeko show kwegamba kagenda kubeera kabbinkano egenda beera nga bwe walaba ekya Alien Skin ne Pallaso ku lunaku lwe lumu, ne wano we kigenda obeera. Omusajja Fiki Gaza yategese ku lunaku lwe lumu ne Pallaso lwe yategese. Katulinde tulabe wa gye binaggwera, naye nga nkusaba subscribe nga gw'atannaba, nawe atannalikinga video genda maaso bw'oti obeere nga ogimpera like. Mweraba.